Museveni mulimbe yo kifutu kisule ebbali. Museveni musi. Ekyo tusebe naye asobola nnyo musula bakali musula ne manju because enenso okufuna emirembe olwo bana basana kwa bazize nankani. Kakati ekyala kyekyo bunnanfuusi. Ekyo lero musula wala nnyo. Nigera mu kisula ki? Si wala nnyo. Mu kisula. Kale musala yende abilina. Maiba wanga oyina mission. One vision, one mission. Abamanyi ganga abali umuyo okumpi nga lutakiza besi yagamba nti Museveni he is a strategic thinker. Ekyo Museveni sticks on his target. Baba anti gundi oyo gwejagala it doesn't allow the interview but being takiza gundi diversions. Kala fefe whatever unafu wafe alemera ko nagamba ekyo kyenjagala yana abamanyi bagamba Museveni tasonyiwa. Museveni tagala Uganda nabandana bajituddemu employing omuntu lwako asobola employing omuntu lwako amuulize gyali ango Museveni kirize ekintu kimu aina feba na Uganda tunomanya ekintu kimu Museveni wagenda obulungi ffe tufiirwa ffe tufunamu ali wagenda obulungi waba wala wensi okuteesa kumuleka lya biye ero bwemutwala ekikumi obuuza buseka gavumenti ejja Museveni yakola reshuffle zimeka buli myezi mukaga akola najja wabira takabatali babe obubi wali buvuddemu nate kirabika alinga ayinza kubanga akola nga bana yese mubbe abakulu babiri banga kola reshuffle najja wabanaji abala nasa abalala obubi wali bukyuse tebukyuka nga kali mubbi sabo eso legera wali kiwunya Buzz of some affairs flocks together. Lwacha abili bakwano. Igana kamukoti kega kintu kimu. Yagana nagamba nga besinze ku story ya kitawe. Nti baba mutsiko mukyana mukaga. Kagame yabuza Museveni. Netu wangu lutalo nonti. Niba nabantu abaganda ne banna Uganda ngo tusinga obungi. Tunakola tutimbo kola ki? Bakendeze. Kitegeza nti mission ya byava wala. Yababuza kintu ekyo njya nkubuze ekintu ki. Kibotere yani. Oyino omuntu gwala akageze mu kyacho okusaba natadda. Nga tukyakula bajja ngirambe gabe nga kepo nga mugunda ikazina kyaliyo bayo ky'abantu banyo mu kibotere yabatta. Nekibotere natali muntu yemwe yakomplika ko muntu yena yagenda mu kyachi muntu we natadda. Bantu babanyi bavaawo. After Kagame gawa Museveni. Nti abantu bano nga banyo okukola ki? Tusinga. Nze nkubuza kibotere yani. Alright, a very good morning, good afternoon, good night. Okusinzira simuli mulia program funa kulwaliro. Ometo abagamba ku flashlight we identify tufuna abantu abenjawulo abayine ebigambo ebituzimba ate ebitugattako nawe ebigenda okunyumirwa amatuugo. Oyinza obutanyumira ku maaso naye n'onyumira mu matuugo kuba ebigambo ebigenda muvaamu bikulu nnyo. Bizinesi yaffe Uganda gwenda lunaku olwaleero mupya ku flashlight. Amunzo kama ali mumulabyeko somewhere naye twebaza omukama nti tusobodde okumulaba olunaku olwaleero. Tukyaliddeko makaga gabana flashlight channel Uganda. Mwebale okusubscribing and thank very much for sharing our content all the time. Nekyera mwebale kwagala mukubya lugaba jaja nopo omusajja omulwadde ne mwebale kumubeera mu buli mbeera yonna. Febani abakyali abala mu kaseera kana batusinga okunya ne sente bakitadde. Sijja kumwanjula mu bitibwa byonna jabye yanjulira naye nga ayitibwa mu chibi sobi oba ho nede lugave mu chibi kyekikolo mu chibi kyekikulu ye aligoberera gobereza oba ezungu nze hope tireza sobi kimala nenze mu chibi abasawo n'abanyaba balabya flashlight Uganda buli omu gyali mu nsimu wali na buli omu kitimu wali walabira enseno batumiddeko mbere mu jitu ne yokububi yansi ya kupambana pambanye buli muntu wali Is the youth the right political analyst at the same time entertain? Bina we call it social analyst at the same time political analyst. Omanyi betwa tumayiba political analyst bali betwa bakabijja ba anaskali betwa tuita bakabijja tunabitegeera betwa tuita wali tumanyi the real political analyst twali tumanyi bebbo ebyo si byaffe bebbo kimutwa kiwa bo ne baka Bobiwine yajja nagati nabiza mu Uganda
Nomusajja ajja nkutebe kandi sipihu koto. Nokwa mama nyako. Museveni agende. Ntuka yeyo. Piku koto na wedde. Kozi yani mukasambidde. Musajja yayogera oludicha. Ngokola katamu wedde. Piku pokoho. Ituhu katamu wedde ko. Yayogera oluchaina mu Uganda. Tusoka tumire ku bantu baffe bannanga bali mu diaspora. Bannayo bannagala munabole omujali abali mu diaspora. Abantu abo bamanyi bakimbagala nnyo. Bafaayo nnyo okumanya ensi yaabwe. Bafaayo nnyo ate okumanya ensi yaabwe. Ne balaba eri balaba bisoboka ne tebiriiwo lwansonga ki? Y'obukulembeze. Y'obukulembeze tekirala. Uganda ensi esinga obugagga n'abantu abasinga obugezi bafuga mu ngeri nga basiru. Okay. Uganda ensi engezi engagga ina abantu afuga nga baki? Nga basiru. Ye Uganda gye tulimu. So abantu abali mu diaspora abo mbatumira nnyo ale mbebaza nnyo. Abantu abalaba babizawo nnyo eggwanga lino n'abantu baabwe. Yeah. Jasanga omwana mama ali mu kyalo ng'omwana mulabirira ali Canada ali mu kiyumba. Yes. Babiza bannaabwe batuwanidde mu ngeri nnyingi nnyo. So era omuntu anyumba abantu abo kyokka gavumenti eno enkwasa nnyo ennaku kubana baffe bali Dubai basiranidde mu biyumba. Gavumenti erekeza nti si abafuna na mukolo kimbanzigyeko. Wano batugaa tuna airline yaffe biki. Parliament nfutesa ku bintu bwebyo by'abantu baffe. Ekikola eggwanga baba bantu. Ko omuntu wawe ali wano ajjagula emmere ajjagula enva bino liko omusolo nabo kintu baki? Kitambi. Mami power yaffe ekoleke kumewa ne waka. Nite babafa kola tebabagalawo. Mu bugenderevu. Naye nga abantu bagamba gavumenti yaffe yagamba nti buli mwaka efuna $1.4 billion. Musaite wana baba diaspora basala. Omwana yabadde asindika sente ze mu kusala 12% to 18. Ye ku ntuyoze kati bwafuna awo Munnayuganda era omujjako ki? Kasasa no gimuwunyidde toliiwo. Kati gavumenti rozenda gavumenti olowooza. Ye si mwe tuli. Ate ffe tukkiriza timulina okubeera bwe tugaana bikyuka mwana ffe. Okay. Oyo gwe bayita muki omwana w'olugaga. Yes. Naye nga tukwaniriza nnyo. Leero tugenda kutambula mu entambula robo daba style. Kasavu kanyama. Freestyle. Ekyo kyakabi nnyo. Ensonga nnyingi eziri mu ggwanga waliwo eyankwasiza ennaku n'entya wagambidde tusale n'agamba nti lumbuye oluguddemu newe nkwagala yanja kukino. Abanje tugotte lutandikira. Omanyi edda nali manyi nti nze kino kyogera bugezi kuba nti no mbirabe ebibaddeko. Olinga agamba nti nno ajjajjaawo yamwogeredde ku mutwe. Oba simanyi gundi ayogedde munne ku mutwe mu kino kyentegeeza. N'emizimu gikyayogera oba si mizimu. Uganda Robert Busaya sibo gabi. Uganda ensi mutuli. Esewo. Buli kimu kisoboka Uganda itasoboka walala. Buli kimu kisoboka. Naye sibo kuluma musebe ye kintu eki. Kukula ati akati ya kulaga Uganda. Kimuluma. Okola za tena wakigamba. Nenga kimuluma. So kusoka yawe nanze kuwange lumbuye wangudde. Nale yamanyiga lumbuye, nale yamanyiga Uganda social media channels zino. Abantu tichaza TV za radios bazivuga ko ku channels zino. Bantu bangi baza babikasale musale ne boogera ebintu lumbuye kasaya baala kati ngenda kusomeza 17 ogw'omunaana yakita. Enkana jaye woleza ni simufu. Ne kamera yakwata bodies must be crazy. Teza kwata bwetyo. Kugenda labi. Kunde ku sente zibalina. Ne woko fra ite teza kwata kifanya bwekiti. Kasi nsongo bajja leba taliyo lumbuye yalaze nti bamuwuliriza bamulaba ekibiroogera kwaki nanti newonya Uganda State House netaka okudiscussinga kwani okitegeera kakimu kibaleka nti lumbuye yawangudde oba sale gyali oba taliyo kiki yera mu jjoja abadali bayacha badasisi nekyenzijukira mukulu tibo habura bakugamba ko nti oli mufu wavayo noyogerera eggwanga munnaku nga after some time wale kukisinga bbi kiba kinene nnyo kitegeeza nti kasazi wano yomuvuga iwe okuvuga bano kati sawa zino okukiriza social media y'amaanyi n'abogezi baako baki b'amaanyi kasi nsonga wajja oli batoliiyo ekyetundu kyekiri bano abantu b'amaanyi era balina okuwulirizibwa era bawulirizibwa okusinga abalala ko omusajja obuvuddeyo bw'ati boogedde ebintu omusajja yeekwesa akonye naye olumbuye olwavuddeyo bw'ati nabo ne bava bakola eki baseewo embeera siga nti yayogedde sinzina mulako ngayogera baataddewo ekiraga nti ki ekyegana nti kisimufu oba wali bataliwo simanyi kirala nekyo kiri nti lumbuye yakoze eki yavuddeyo nakyo bw'abanga abadde gyali abadde yeekwesa abadde ng'omufu kati yazuukidde naye ekikulu nnyo nti nze kyesigenda kuvaako nti
kyemmanyi in African tradition emizimu gyogera olina olina akugamba nti jjajja wange agambye mwanziika nsiteredde mugende mu ntereezo kale olubaale nze we neebuuliza bagamba yafa bw'aba teyafa olubaale yayogera neebuuza bwebuuza ng'omuntu buli kyokola okukakasa abantu ojja kukoleramu ensobi ojja kukola ebituufu kati fensi the world is watching bw'oba gyali tv zaabwe bagere kyali muri breeze leero omukulisali musale with creation etuuseewo ate nyoli tulina nomula kikikwa kikola kikina malego negwendi wayogere palanya bwoti ate ekiri ate ye atayogedde bwati ne bwati no vayo negwendi wayogeredde ono semujunganda kubaza video gyendalabye yabadde kamera netudde ku tv mu tv ng'ojja tv ate kamera enfu nga yetudde muki ate nekifaananyi kyendalabye ng'omwaka yazogaba nga yalikiriya naye yazogaba takolaki yabadde awaayo omwana nga mufuufu tegambe ti mulambo naye nga kirimu olufuufu nayogera ebigambo bina naye mbaga yabadde ku tribe egi emu zikemakulugedala emuki osobola kuliko banyiroka mu Uganda kyeyaka yabadde birthday kubanga emikono gyonna gikunganya abantu banjawulo ne birthday bakoba neighbor kati omukolo guli bakulaze nga guli wakati bakutugwe mukolo nabavuye mukolo tebagenze wabasuzewo ku bitiba bye balina nesente zebalina batika drone kali tulaze nga bava mukyalo eri baleeta ekita ky'omwenge things of that kind katove kadonkamu manyi baganda abantu amanyi Museveni manyi teri muntu afuga ggwanga myaka gisuka 10 nga musiru teri afuga ggwanga myaka 10 gisuka 10 aba mugezi Museveni yali mugezi si mugezi naye yaki yali mugezi okulimba ggwanga myaka giwera 3.8 si muki enakuba ng'owera kati yali mugezi okukola ki okutufuga bwatyo kudongowaza wadde ffe twabirimu nnyo naye bali akola ki bali byadongo batulabirayo kale generation gyaffe ey'omufu naye abamumanyi nga abali omuli okumpi nga Dr. Kizza Besigye yagamba nti Museveni he is a strategic thinker ekyokubiri Museveni sticks on his target bwabagamba nti gundi oyo gwejagala it doesn't allow the interview banabinga takiza gundi diversions kati afefe wanafu waffe alemerako n'agamba ekyo kyenjagala era n'abamanyi bagamba Museveni tasonyiwa Museveni tasonyiwa kitegeeza bw'omunyiza nti eggwe nja kufuna bw'atakuta leero nakutetesa buteresi kati ffe bunafu waffe tusinga obungi nti ffe olaba bw'ogenda mu wildlife n'otunula omwekatolo ekintu kyaita obutonde kyanjawulo bw'otunulenga oba empologoma bwe gaa kati tageti yange engabi eyo n'esimuga egoba eyo ne bweyingira mu nnyingi tega nti alazo kakafune nendi okumpi esigale nemune kuki eri kanaffe bannayuganda ffenna n'aboogezi b'ebintu bino bannakyenji engabi yaffe ebeera ku Museveni genda kazanigundi tuziveeko gye tuzwanye budde dindako kambuza agenda wamwe mwamuleeta katonda bwana gyakujereza kukola gyakuza bwewaligambye tino tageti yammwe katonda amutwala yamuleeta ekikulu kiri nti buli Bobiwine yasiga agamba buli kaseera no one can make you his slave without your permission omulaba eyo Uganda etambula bulungi buli kimu bwe kiri bwe kirina okubeera kati buli muntu nalwakyayingiza olw'abantu abatono ennyo nnyo kwaki nakubuuza nti Museveni agaliddeko kituufu nti ababoda basanyufu abamu kwabo basanyufu abatakisi basanyufu era abamu kwabo tekola taxi baziteekako ate abatembeeyi n'ababutale ate abo si basanyufu wadde n'akamu abasawo basanyufu wadde n'akamu abasomesa basanyufu wadde n'akamu lwaki ekyatulegeddeko kati obadde oteesa oti kati tuve mu lamenti nga bwe tubaamu Museveni mubbi Museveni mulimba Museveni kiki babiregedde ebbanga tuluna ngabi eya Museveni kuvaako ye ngabi yaffe ekolaki naye kyagaatubeerenga kirala empologoma bweba egoba buffalo nga ziri 10 nga gyetaddeko eriiso ne be nayingira mu zino wamuwawa eremera kweri kanaffe engabi yaffe ebeki kuvaako enjawulo erindi avuddeko atya bannayuganda bannakyenji abalaba ebintu bitambula obubi kale enfuga embi yesebo
Omanyi Uganda eno yonzibu. Ate yo yewuunyisa. Omanyi waliwo yagamba bw'ati Ssemujjunganda mu Parliament olunaku olwajjo yagambye nti mbadde nsaba sipiika otubulire Museveni wawaali. Emyaka egyo gyagigenderedde omukadde babulako olunaku lumu ogamba bagudde mu kiyigo oba yafudde oba yakoze ate mutuufu n'agamba babi ajjeko mu Parliament ayogereko n'atuwa example nti mu kuziika omumbejja w'Ebungereza tiyalabiseeko naye abakulembeze abalaba Africa bagendere na mu mabaasi nga kwe bali tiyalabiseeko ate tuli anda kwaga amatwale n'ambagamba Parliament Museveni ajjeko mu Parliament ayogereko eri eggwanga. Angale mujade mutufu watu tusana fuga omulambo gatumanyi mu Uganda kisoboka yo mtija mutufu agala president wa fakolaki kwako bana magabo magalaki ye president alino kujja represent ke gwangaki yakolaki yakolenda wabuze samujunga na fakolaki okukibuza yes era choba nanga ngatumaliza topic ye wesabira mukruti wahabura gemanya genze gemanyi mukruti wahabura nentekako n'ekitiibwa kyo jjajjaffe ekitiibwa nenkyongerako jjajja waffe vaayo otujjemu ekiyongebero kya mukulu Salim Sale ng'omukulembeze asobola omwogerera kw'abantu abekyekimu kwa mukibi tojja ekisimu ne bagamba mukibi talwadde mugambya kugamba mukibi naye Salim Sale sijjembe naye yayogere simala kweteka omuntu nti omukongozi waliwo omuntu natwe nabuze amazimu gikyayo era kyakulembera ekyamanyi OWC kirina budget nene nnyo kirina kumanya nsasanyayo omumala ebbanga lyamaze ngawuze nawe wekituuse so ajja atyogerereko eyo amenyi bwetutuuse mukama waffe gye waffe omulungi ajja ayogereko eri abantu tumanyi program betambula kyekiddako nze ngamba bwe nti oba wamma mukulu Salim Sale bw'onaaba ng'oli mulwadde tukubire kasimu wachi tugambe ng'ogamba ati Bashar omwana we ndikubi ekiri omu irwaro ati munsabire konka we shall pray for you man if you already dead omuzimu jogira buli nyomu nze twale kyampadde nti gyali yagala ngo ejja mufuna nintwala bwanguzi bwalumbi okumujja gyabadde yekwese nokulaga nafe batuwuliriza tirumbi bamuwuliriza social media baki bafollowinga kiko kiri bwanguzi bwanakoze kiko twatuuseeko period ibera simanyi wamufu wamulamu yamanyi oba oli mufu oli mulamu Katonda abeere naawe amina ffe tukuvuddemu nze tekako ne disclaimer tetugamba tunabagamba mufu kojjako naffe tuli amu kwaba abadiscussing ko yekiri mu ggwanga butayogera ku salesa twogere ku ki engabi yaffe engabi yes kale agenda agenza atya kisinga obukulu abazzukulu ba Museveni mutabuse ekiri ekyakiri mu ddiiro agambe bakutabuka Museveni firigo okumunyigira kirono naye abazo ojja kusinga okunyigira Museveni naffe banyingiriremu bebana baffe n'abazzukulu babuze mwali mukola ki otegeera bino bajja muli ludda bajja kutubanga ensi yonna basangiza entunde nga China ekoze ki China baguze so nga ate China okubagula kyobanga ye Museveni asooka akole ki adde ebbali kuba China mabanja amafu China getulwanja nga saza esasulwaye ninga legasasuddwa kwa Museveni yagenda nava muki mu World Bank kwa World Bank kwa ne IMF kyobulwe kuwa sente IMF enokuba ku International Monetary Fund bugati kwa desende kwa salama bajja kutabayi monetary kwa ki baleko olizimba because bawoze ki wanga ne boliva basoga twala sente za kino ne China bawabuye wale ndaga nesikola bani China nuka kisawe chenye yentebe nti Museveni mukyala we ne kuteesa batadde mukono kuki kundagana lwegwanga bawa after some time bajja mu parliament ne kwa ki ne confirm ki ekikoledde oluvanyuma kwa ki okuwaayo endagala ezimu nfulata China ako China kyeroze kino ekisinga obukulu bwatulenge ebintu abantu bano bebakoze wabiri China wali mu America bakiru akairiza bayina amako gakyo ako China naye atuleke ajja kubeera mukosa mudaiba waliwo ne Anko Rwanda naye atuleke ate Rwanda ffe muzimbi ate batawagazaki kati ffe ba ankobe ffe tetwekyo kyekufamuje yatufunamu kale Anko Rwanda byo tudizaako ebyaffe ebyo byemwagenda nabyo nekyakiri mu ddiiro waliwo omusajja gwe alina amannya ago Muhammad Ndubu yali mufere abamu ne bagamba nti yali Kagege abamu ne bagamba yabba akalulu abamu ne bagamba
taina kyatugamba abamu kati bamugamba nti no yesimidde entaanayi gonna amanya bagateeka ku muntu omu kyeneebuuza kiki etteeka lya Muhammad Nsereko kuggwe omusajja amanyi okubeera ku social media information wetera okuyita ligenda kukulekawa neggwanga okutwaliza wamu ate lifu litya kati one bakkiriza nti kintu tebakisobola .com bakkiriza nti siki si level zaabwe bakikkiriza nti ebasinze ekyokubiri eryetteeko liraba erya Muhammad Nsereko kamaleka abiga kubagala mugundi mu constitution y'eggwanga erisooka ariko namba 29 saze na constitution munaso nalibadde njibasoma naye mugende mukinoonyeko namwe etuwa right okuwa free muneroza zaffe expression freedom of expression mirembe mu nsi neri omuntu ajja emirembe enjuba yakamayingi enkuba etonya mafumu obasasi ndio weriri nite muntu akolaki neri ye muntu alijjawo bujja enjuba teyakangako mafumu kubata mafumu gakufumita ne gakwotya eyaka musana gwayo enzikiza teyakangako light a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda boda ne bakuleetawo gye bakola 1995 nyininyini eyo byonna ebisaako ki ekomo ne ekyo kyeddembe ly'obuntu tekikola ki tekikyuka ariko 29 kabagateekamu atika endala ekola ki erijjako erwana liri kati nja kwogera omwatika enkadde 29 kona omunadi mwatika empya komulamuzi anakola atya simanyi ate nekirala etteeka eryo omugulisa oko okusiba yono yakwala ka video ng'omukyala kuba omwana we kabalaza omulaba anti yamwebuuza kubateka ekividiyo ateka vidiyo eyo yamwebuuza nze nkwebuuzeeko omunagotta kati mumateeka ag'obuntu ag'obulijjo agabulijjo kifu because gwe akalina ekintu ekyo nga Muhammad Nsereko otudde mu office ey'eggwanga eyaffe abantu n'omusala gwofuna gwaffe abantu musolo gwaffe ate gwe tukwogerako oleka ekyamuntu mubuuzi kakati eyo article erwanagana n'eri ekitegeeza nti bajja kubunsiba kuteka mu kooti omulamuzi ate ne mubatika eri kwaza munayogeredde ya 29 kati nifuna ku gate ndoza bakwate mubatika era ate badde bakwate muto nga sagirira babakola kawo simikwa au kooti ne bayekubi kode mulimu article eri enyininyini article gyenjogerako byonna byonna bino mwebiri byonna bino mwebiri article eno ekkiriza omuntu okwogera kyonna kyakolaki kasala olulimi omulala kati article eno Mandiseko gyaleese egaana omuntu ne mujja kuddembe ery'okwogera era nga singa bakunyiizizza gwe whereby simanyi kiki kinyiiza gwe netimaze okusonga gwe omanyi kintu kinakunyiiza kakati kikyamba by'omutwe naye kirala omusango ogusibisa omuntu okumujja mu bantu okumuteka mu kkomera tasana mu bantu gwina okuba nkuliko ekintu ensobi gigula okulumya abantu mu ngeri gyosa okunyonyola omulamuzi nti no byalugaba bwetunamuleka mu bantu okusinza ku mbeera gyalimu ajja kukola ki ajja kukosa abalala era sana bavemu agende muki mukomera kati nsonga gyonoowa ddala gundi yanjogeddeko bwati kikosa abalala era sana gundi asana ave mu bantu agende okiregero eyo ensonga terina bujja kidifayininga maaso ga mulamuzi tinanyize bwe oba oli wantondo ngawasiba muntu oba wantondo ngamufiiramu tikaleke famire yange neruzira kukoza onoki onanyize yamugendo kati tamwebuuzizzaako eddembe lyamawulire lyeyindi kimu okola ekintu si kya bulijjo imbobe limu omuntu osi mawulire negwe oluma embwaki abantu asinga okwogerwako abasinga obungi bakola ebintu bya bulijjo ebitabalondesa baleke babogereko beetereze bogerako bintu ebikola amawulire eno ensi basitekeholda bannanyini nsi taze bali bitinga kugwa omusala gwabwe omusolo gwabwe hawo olina kyogedde ekiku kinaleetaza abatw abatuulire bakitegeera obulungi nti omuntu bw'aluma embwa mawulire
chikola mawuli kasira mawuli kwa naye mbabwe ekuluma egenda okutta gwe mulimu gwali tekola guli amakulu gacho Muhammad Nsereka alese teka eritagenda kuyamba muntu kole mabaniza kole ekintu kimu gwe kola byagala kogereko ebituufu nze Muhammad Nsereko nga ka member of parliament wa mu kibuga nali kusabye okole ekintu kimu teka keteka nti basasula abasawo abasomesa balekera abantu bakole dembeli aba mu kibuga wekalakasi kwala okanyongedde akola ebyo tujja kwegattako parliament ina kusema mateka gayamba abantu si mateka agayamba agayina amaaso tunonya gumu nonya hebwa how ayo waga kunsonga zimwe gwanga timulisa bale Dubai babona abona abiwo musoro mukibukire sasa nomugenda mugamba sasa no Uganda lawe kitu kyekaba ebulali ebirimu mwetu gane n'emirimu mingi nnyo nete bawaji tebategeera batulabirawo tutakolage wano wetuli wala abantu bazimba mayumba nga bamaze okuva mu January nga basaba amazzi tabafuna gasaba zino okimanyi bakimanyi nkimanyi n'amasanyalaze nze nzimba ennyumba yange nze nno gulu mutwa baki ogw'amasanyalaze bagategewo nga tebamale bansoloze yaka ate nga bebali kuleeta omuti gw'amasanyalaze abavubuka abantu bonna bateke mwemere omuntu yenna nafuga ensi eno Uganda tena plan kutambulira tutambula ku events kagaba wati ne wati gundi wati ibyo tubukire kwa tutambuleko ensi ina plan kyabonyawo ofuna otuze mu kuyinza no swali la constitution yaffe tuba plan ya Uganda wene myaka 2 ijjako batubala abantu milioni na milioni 10 nzoboko ze kikulu mumani wajja kwita kubo wanaje kwa bande bone wati kadeni umemeyo employer abantu batakosome bitija basenya kwa jiji tembuji kubozime nyuma kwa rubi nga kwa jiji kubwa so senteza ensinga water funa abana bavuka abo nyinyi bavuka bana Uganda mbowe emirimu basome pipes zitemushi boyisi muntu kwa plan baweri bozina wa wisi weziti yena kwa sozi me nyumba sa amazi batako chi pipe kolechi boso ziti kana ka Uganda nja Uganda sija kwa dakamu people are willing to pay water basa badama zitembo amazi nenga abana bali tebaina mirimu twali mali power muisaba ibo zitemu zo zinda buliza kwa kiba zimba birewo emimira rukina bulagiti boba pipe y'amazi ndizima pipe y'amazi evone egera jindi abacha bajja fumbemera baluisa abantu abo emirete yakubula kakubulire kusege amatu mazi chembo close sawa zino ometu agalize safi Uganda nama bali mudiasa musobolo koma musafe tukwasaganye ekintu kya tusobolo kukitambuza nsinga mbadde mukuloti bahabura kwa mukuloti babo taka nanso mu amagezi yiti babula urashado mu babula itabuta aganga hizo gafuna yiti babulwa enya ko soso diogera ne kantumira bamwetolo na babula Museveni yoneto kwa kigambi Museveni kankuwabule mu kintu kimu bagamba ne goza dda kolotya akubira ngoma no bibyamu kusikuzina munewo bibyamu singa mbadde mukuloti wabulwa Museveni needs Museveni yatta oba wali koze ekibuga ekipya n'okijabuno mu Kampala wakire mundu zonna byonna tutunza nti bataddeko another city somewhere yakubulire naye abakwetolodde nabo tebafuddeeyo okumuyamba Museveni ye muzibu ye mubbi ye mwanyi wa buli kimu bakuba mwetolodde nkubuuza buse gavumenti ejja Museveni yakola reshuffle zimeka buli myezi 6 akola najja wabita takawatali babbi wali buvuddemu nate kirabika alinga ayinza kwanga akolanga ande yese mubbi abafudde babiri banga kola reshuffle najja wabataji abala nasa abalala obbi wali bukyuse tebukyukanga kali mubbi sabo enso legana wali kiwunya Buzz of some affairs flocks together. Lwacha abiri bakwano. Akotali mubbi. Atogamba nzi. Anze mbuni pasi ngamba bali. Enda mbuni. Sutotono sansa bali yogamba yokazimbe kwanga. Obutakola ngudo musaza mu Buganda ne bifunde bejawulo. Bigenderere namasanyalaze. Olwensonga. Musale mukujana mu Buyinza. Bafuba nnyo okwavuwaza Abaganda. Mungate bagagawaza. Nti omuntu yanaenda nawali mu diaspora kuwa magezi. Nti bobanga okufuna togera mu kula kulana bajja kusinira. Gera wana kula kulana. Nkula kulana kusanga gwokola ki? Gwoboseera. Kuba kibakola buzo basanga. Tibasanga abantu bamusendo bakola babaide bige takali yabwe. Gwopa sendo jana pamyo ni binane fundi atatu ku 10. No pamyo ni bina. Ala ngina mule ekyalo. Nabali mu kwambaza baki abantu abo. Nabakimanya. Tikakati ekikola kwanye ettaka. Masanyalaze ngudo na mazzi.
kadi abamima abaki abantu mu Buganda bano bitundu byalo byebali kadi bo nibagendayo bagula ttaka eryo nga likyali kulaisi milioni mune ekimu okulayika nga teri mazina amasannyalaze namakubo nebakumma enguudo bagula ettaka bamala okugula ettaka lyebifuko eryabwe nebakola ebintu nga waabwe kale kulakona ebyambasagawo bo bajikuseera gwe kyekigendererwa kyabwe nono kyogedde bulungi awo njagala okubuuliza Musebo amakulu gaakyo ogamba nti nkyali kukirobuuza ekibuuzo ani mubbi kuba buli zirishaffe ekolebwa Kabwejumbi mukulu Museveni ekibuuzo kiriwe kiti abantu abayinumwensa mu ggwanga baggwamu Museveni tayagala Uganda nabanana bagituddemu employing omuntu lwakuba asobola employing omuntu lwakuba amuwuliza gyali gwe obivuluze kasaba nga kyagamba kyokola oli munne kyova nagamba ng'abantu munnayabufuzi omutuufu aba n'ebintu bisatu banga mukwanyi kulimba kuwaayiriza nakwegaana oyo munnayabufuzi omutuufu kulimba kuwaayiriza nakwegaana politician omutuufu kamusana ebikola politician in general kamusana ayina ebintu byakolaki byayongeraga extras kyova gandagaye Museveni asana kuyigirako ebintu bimu Museveni mulimbe ekyo kifuutu kisula ebbali Museveni musi ekyo kyo tusebe naye asobola nnyo mukisobola nemanju because enensi okufuna emirembe olwo bana basana kuba bagize nankani kakati ekirala kyekyobunanfuusi ekyo layo mukisula wala nnyo nengera mukisula ki si wala nnyo mukisuula kale Museveni ebintu abirina maye bawanga olina mission one vision one mission wafuna mission eyo ofuna kola values Museveni gyafuna era Museveni abakubanga ekyakulanya mu biseera bino kasinga ina drone nga bitaano kwa Museveni baba nti obutatta abantu Museveni yena tira ddala akyekunya lyoli kati bwobona koga Museveni nga aza olizibwa abantu nga naye singali na bibiri kalese n'olwekyo nikazeke n'olwekyo nsonga Muhammad Nsereko tusaba okole deteteeka nga ligenda kuyamba omuntu wawansi muntu wa bulijjo ekisooka dda Muhammad Nsereko tonatuusa myaka gyegino egyakawungeezi akyali myaka gyaffe nga mpozi ndaba bubi asuka emyaka 5 oyo Muhammad Nsereko muleke zegundi zidavayozisaga mu nsi nakola ebintu bitujja kwogera olabanga Museveni nga muzima yayogola gyagizimbyemu temuli ddwaliro wadde institution wadde university wadde primary school yenkana kitaliyo niye tuzimbe kumeri ebbeeyi kikyalwagaza tetuzimbe amasomero gatukugunjula tulime kukoza misango era tuzimbire kukomera nga tuzize emisango jatereka kati tujja kale kambuuzemu ekibuzo kino singa bakugamba essaawa zino ekitabo kikido nankwadde kiriko nze njagala nnyo nsi yange Uganda oli muna Uganda kyona byokukosa bya Uganda Museveni si yakufuula yeyazaakiteesaako Museveni bw'anaaba ng'akimanyi nti muna Uganda omutuufu kamu yayogera gamba my Uganda my oil my roads my army my fuel my tanks my UPDF ekibuuzo Museveni ensi eno yagigulawa tumuddeze sente sibuli kyoga atijjanga okyagala naye natogala mukwagala ye bwayagala bwati balowooza kwegera nyini gwe inganzija ninga ffe musingo gwe niwagakola mu East Africa agandina abantu milioni 8 munawakole munange fe misingo gye ninga yatikuzekowa kakati ama abali kupra twagambe mumusindikire Twitter mubuuzi Uganda nsi yo tetuganyi oba tuganyi wagigulawa twesonde so kyenagambe ekiruli Museveni singa omuntu ekintu kimu kula nti akadi Uganda gayagirekawo kyatasuubira naye ng'ate ensi eno yo era ejja kubaawo era yaliwo naffe tujja kuvaawo kusangula ebyafaayo bya Uganda bwe kuva mabega era geri etaga kukyana mu mukaaga okujja ki mu buyinza so nga siwe guli ango Museveni kiriza ekintu kimu ayi naffe bannayuganda tulina okumanya ekintu kimu Museveni wagenda obulungi ffe tufiirwa ffe tufunamu ayi wagenda obulungi waba walawo ensi yokuteesa kumuleka lya bbiri omutwala 10 enewo
Kati ebigambo bino ebyogedde bya kinoomu si bya programu eno kozi bya programu eno lwakukima nange bantu wali kirikyeza kukima bajja kuwamba kimwesa bajeti ya buleegi eriwo you are the fountain of honor go appointing abantu wabo Minister of Health mlago si alongosa yali answer ku byemulago yakwala kasona alongosa mu niba health ya bidami Misa wax ya limekula yanya kwenda na limeko ikomeza mbende bibi byone ino kubya ya no byasalinga lwaki tetulina ngudo nnungi lwaki employing abantu ababbi ayina tabasibwa kangandi mubbi tayenda kwegana kagabe kitu kimu bangane mbabo musangana ngandi byaruga bayanzibye yasayinze wano ngakuliza kukutiza yesigini chayo pa listen to there's no fake with that religion bachiri kangandi musabe ni mubbi ajja kwa mubbi pa listen mubbi mutufu tubimugambe afuna origin akubetera kuyomba kuba basime byafe lwaki mubbi esente mulaga musabe ni gwe mubbi bambi siri mubbi oyo yabayingisana gwe mubbi kati but for now yechi ye mubbi Ron don't touch it aleda ekintu kyangu nnyo sibya mpaka omama chimfunamu akatingo bakubeja kane emiko no yensi ifa abantu musajja bamuleta mu bbanga mu kooti anti jakana olaba amanyi musonga nga musente g'abantu bamanyi jakana ate kamere yebonyebonye ng'enaduli yafiirwa bingi nnyo nakala kyafiirwa kino musajja asana kusasirako omusajja omukulu oyo jakana kamukooti keka kintu kimu yagenda nagamba nga besinze ku sitole ya kitaawe nti bava mu nsiko mukyana mukaaga Kagame yabuuza Museveni naye tuwanga olutalo luno nti niye bano abantu abaganda ne bannayuganda nga batusinga obungi tunakola tukola ki bakendeza kitegeeza nti misioni yabwe yava wala yababuuza ekintu ekyo njira nkubuuzeyo ekintu ki kiwetereyani oyina omuntu wali agageze mu kyaki okusaba natadda nga tukyakula bajjanga ebirambo egaba eyo nga kepo eyo nga mugunda kazina kyaliyo bayo ky'abantu bangi nnyo mu kiwetere yabatta nekiwetere nga teri muntu yenna yakompulikako omuntu yenna yagenda mu kyaki muntu we n'atadda bantu battu bangi bavaawo after Kagame gaba Museveni nti abantu bano nga bangi nnyo okukola ki otusinga nze nkubuuza kiwetere yani nze mpulya buzi kiwetere ekyo abantu ekanungwe Mukama yeebazibwa nnyo awe bwekitiibwa nga munaffe agenze ani yamunoonya nga maze okwokya abantu bonna lwaki tetugenda ku programu eyokubiri buuza wandabira ddala wetunagendebwa kiwete sira bwe ngambye nze mbuuza buuza just nati mbuuza banoonya yeekolera ne bamufuna ne banoonya simanyani ne bamufuna ne banoonyani ne bamufuna kiwetere yabulirawo awo kyesimanyi naye ngaoliesa gamu nne nti tuwa ku lutalo luno ne ngaabagala ne banagala batusinga obungi tunakola tutya ebyo byakomaawo tadamukula kiwetegasaba abaana bangi ennyingi nnyo endawe mbuuza ekirala kale waliwo omusajja muguni mu parliament ayazaayo akasente aka miliyoni 4 ne bamufuukira ekizibu kati parliament mbu yamusomye oba ku ddiiru ki twakagamo kakati twakagawo kyeyakoze kirungi nnyo kyalaze nti parliament ya Uganda irrelevant byeriko tebitegeera tetasana okubaawo kuba zaake ekyangu wa commissioner ye is a quarter of the quarter yakagabo kyeyakoze mu bubi naye bakola ki bamugoba zaake ekintu kyeyakola kyasomewa bokawuka wali ku Facebook ate ne Uganda teriiko ne ku Twitter era after being provoked by speaker era ddamu ebinene bisingako kyafuka ekizibu ennyo naye essigala ya gavumenti erisinga eryokubiri gyeki legislature ya parliament kati omuntu ogenda kyana nogyesirwazako kati sente zino ndeka mu kamera ng'ozinaze tibazikuwa ate nga ekituufu era tukimanyi tibakola ki bazitwala naye ababbi bamusinza obungi namukyusa namudrading nakifuula ekirala ne IG nakivaako ne parliament nekivaako era nemusonyiwa esasonyiwa omuntu naya kyemanyi kitegeeza ti parliament yaffe tesaanidde kubaawo
kuba Kagabo oyo nyinyi kyasusa okukola kyali ekintu eki kimu yasusa genda bukabika olawo omutuko omulamu nga kifo balimba bwekuwande badde mulamu kitegeeza tasadde kulamu ki ekifo kibakiragira vacant kwateza kudde asigadde ne bwekityo irisa n'amateeka kwetutambulira n'olivola mu ngeri bwetyo n'oliwaayiriza ne sipika n'omuwaayiriza n'osanga nate osonyiyibwa nga toli yayogera bwogezi ku kintu nga nga ye wapate ki wa NUP eyo si yanzu gajja na mutwe gwe nekyekaba kyekintu kimu kiraza nti parliament esaanidde kubaawo oba kuba buli sinza tebali parliament kitegeeza nti bonna bali mu parliament n'abaopposition bonna tebasaanidde kubaawo baveewo kusa ku kintu kyeyakola noga nti bamasente zizino nosobola wa lopu nazigula kandi kugenda ngeri yazikuwa naga naye sikumanyi nosigala ne sente z'obuwoti milioni 40 zimanyi ziwekayo ate nawo zijje naye nga daily principle bagamba nti bazibawa era abantu kimanyi bakola ki kakitegeeza nti parliament yo nayo opposition n'abaki bonna baki kyogere kunaye tuzefe n'emisango kyogere baki tugenda ffenna gundi ayogera mirundi tebanyampi kati ngamba mudawo mwerimbe nga muwoza tusaba gavumenti etuyambe n'opposition gyetusuubire tuyambe pulira nabo batukolamu musimbi mulikola mutya nga bekyanze abanyigirizibwa bonna nga bekyayi omuntu owa famire omusalo gw'omwezi tegumulisa kumala wiiki kyobuula bangamba tutudde ku time bomb awo tugendokera programu byokweddako akumata 12 mbere bulungi mweraba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo.